Weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasiya kantu olekedde kyatwesyewo olwaleero. Tugenda kwolekera programu. Omuntu oyo golowoozaani. Boba wakuteeba yo omuntu oyo. Ali mu Uganda. Ate biye Micky. Ulira ekibuuzo mbu ali Uganda. Bino ebintu badde mbiraba kufollowinga. Wow. Olumu ending up in tears. Anime yaddala Sipapa nteke sente zino zo. Yakutaddemu. Yakoledde surprise. Ngafunirawa. Akuwadde surprise. Akusiima. For you? Ayogedde n'oluzungu. Ati sina confirmation eraga nti yeye kwanga sisuubira mu ye. He contacted me. Jangu wamma omuwa obubaka akkirize nga tonnanona birala. Jangu. Yes. Olaba entambula. Laba entambula z'abalenzi abakola ssente. Dengera omwana. Kale takkiriza. Spicy something please. Oli kawana kato naye bambi okula. Thank you so much. Oli nakawala kalungi. My surprise. Omwaka ndinyumya. Oli bunyumya. Byewuusa bingi. Wa X. Ewa X yamusindikidde lumonde ne I felt bad. Tugule semit. Wow, thank you so much. Omwana abalonsa obuli bumeko bwa adhesive bwe tulina bonna babutwala. Micky wuya zenezize. Mukube engalo. Nengo omusajja oyo omuntu alira obugambo bwange buno ssente omusajja oyo mungambire ku nsi buli akola ekibi tekitegeeza mbu kigenda bba kibi paka ya oyo omukyala yalowoozezza akikoze muswaza. Shifa wano owulirye eddembe nti olina obulamu bw'omuntu bw'okyusizza. Kati imagine omwami oyo if it wasn't for your show ebyaddala yandibadde afuna ku ssanyu eryo. We are a better community nga tuyambagana. Neyanzobera ku lugendo luno weewunisa omwagalwawo. I'm always like watching these videos naye nga sisubira nti nange ndibeera part of it. So kati laba tuzze wa surprise tuleese ate tugenda twetisse. Nawe mufunye surprise. Tufunye surprise. Shifa webale nnyo okutindiga lugendo. Mukwana. Nondetera ebirabo bino. Thank you so much. N'abatwa mwenna mwekumire ku program ya Shifa cause erese ekyenjawulo mu bulamu bw'abantu bangi nnyo. Dankan njango oliisa omugagga oba Micky. Ekikulu afa muliisa. Tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Opushifa nakawombe njagala weekanya. Naye so surprise ataka tazireta hatataka ondinanze. Abalungi abatulaba banange tuyingiddewo n'essanyu nga bulijjo. Nze mbagamba tusimbula na ssanyu. Gyemandaga mba simanyi wabula tusimbula n'essanyu nga tugenda ew'omulungi Diva Star Girl Spice Diana naye nga sinnagenda wala kamba Julia Rajat Snacks. Bakugamba nti Rajat Snacks for the best snacks. Bayina cookies, bayina Guinness, bayina bagia, bayina budaddies, bannange mmenye kindekeki, bayina ebyokulya ate byonna batekamu 100% natural ingredients. Basange ku namba zaabwe. Kopa bulungi namba era weziri awo ku screen eza Rajat Snacks obasanga ku +256 756 25 32 26 oba ne basanga ku +256 702 75 76 17. Ekyasinze okunyumira ku Rajat Cookies bo bagamba nti buli lugendo Shifa ne ttiimu ye lwabaako tulina obba paakingiranga ebyokulya
tetwagala ate munonye ebyokulya ku kkubo olumu bakuŋŋenda empanvu nnyo mbalala mbaalewa ne bagamba Shifa ne buddamu okulinnya ennyonyi ng'onaakola bweru tulina okupaakingiranga sinakisi ezo mugende nga banange basange kweza enamba bakugamba nti gwalina omwana omusomi bapakinga ebyokulya balina package y'abaana abasoma bye bagenda nabyo ku ssomero bannange ebbeeyi rayisa ebyokulya nga bimalako ttaamu ne bakugamba nti gwayagala ebyokulya ewaka kunywera ku kyayi bakupakingira ebyokulya ebikola ebbanga ddene ate nga bilastinga bannange beekwate Rajat Snacks bwenza ate ne kujjukiza nti keeki yaffe eyaleero ekoleddwa Bake for Me kura cakes ez'omulembe ez'akabi ezeesigika eziwooma okuzaama era nga bwe batyo tubajjukiza nti obasanga ku namba 0778 45 48 51 oba ne basanga ku 0758 45 48 50 bwe tutyo gye tujja cakes zonna ez'akabi era nga bwe tutumidde ku mukyala Brenda Sekabembe bosa ku Bake for Me thank you so much olw'omulimu omulungi bwe tutyo ate katwetegereze surprise tulabe bwenaagenda we love you so much nkubireko ku mwami super die hard wa Spice Dynasty yantumye wano omu ku ba die hard in fact banjadde bankontakitinganga era bagenda wulira bubi bagambe Shifa kyoki tewatugambyeko naye bambi kibadde kyamangu mangu halo mwami mbadde nkugamba ono Shifa ntuuse wa Spice ndi mukuyingira kati mu gate I wanted you to be aware nti ndi mukuyingira kati naye nakwataganye ne manager we wali amukumidde wakantu yadongamba ninza obutasobola mulaba kale kati ngenda kuddamu kubire nga ndi naye omubuuzeeko naye zo surprise ataka tazireta hatataka sosoka oyingire tatulaba opaakinge kasita ali munda ndowooza tekinnaggwa okamanya akayimba ekinkutte tekinnanta bwe kinanta nze nja batta aya ekinkutte tekinnanta banange wow tuze ku surprising a star girl nze mpa ekimuli oteke kwani okay here we are banange naffe twali awo nga bwe mbagamba gye batutuma ffe gye tudda ne batugamba nti like so many people have been telling me manyi mugenda gayishifa notatugambako ne tubeera part of it naye kino kibadde so fast omwami abeera is it France nangamba Shifa ndi Uganda nakomyewo at first yangambe Shifa nomalo ntwala nensinkana ku Spice Diana ne mukwatako bwenti mu ngalo ne muwa kuhaga niza no butanaba ngalo omwami yange niza butanaba ngalo kuba ndi fani we temulowooza bilala ono fani we die hard mubimanyi nga batumane ba fani nangamba Shifa ate nyina ebinkuttemu eno byesiina bwendeka ayina oba mikwano gy'abamu abazze bayina pickinga ku airport but nangamba Shifa kasita obubaka bwange butuuka gyali wega kafaananyi okay jima akayimba ka Spice kosinga okwagala bagambye oyimba nnyo wayimba akayimba ka Chris Evans kali kati bagambye omuyimbi semakula era bazogerera mu studio twasome comment genda ozisomeko kati ahatu adanga nabayimbi ndawa kubira na kayimba yimba yakayimba ka Spice enyimba ina nyenje manya nyimba nyenje kati otuke nyimba ndezo kutabuka ko negwe mpayo kamukona kompa ikobo yimba taito yonna nze njagala nnyako mbu ekinkutte tekinnanta bwe kinanta nze nja batta ai anti kale
Nenchachi kantu katono kakutemye mbale kati yamala wali nyimba wali wenjagala wegambye oya singo mmanyawo kamera mu yagamba ne bawuliriza mu kisenge beggalira producer wa gondi tuyambeko kubanga nkagala producer wa show ayimbidde wa kamera so I love that song ng'omuntu nti anti kale nenche kigwa kale era bwe mbanza abayonza okunyimbira yakayimba banyimbire yako era yagala gwakako simanyi kyoyagala but otherwise tongero bajjukiza program yaffe ennungi eyitibwa weewunyise omwagalwawo surprise your loved one ffe tukugamba ani muzirawo ani mwagalwawo ani golowoozaako abalala bababbize nga bagamba ate kifaa lwaki wakyaddewo ono ate kifaa lwaki gwe naawe surprising owuwo stop telling us ate ono temugendayo ate biki gweoba omuntu oba omwagala tomwagala oba eddiini eyawukana oba enzikiriza endala ffe we are here to surprise our loved ones. Yes. Petulwa okudelivaringa mukwano kutwala ssanyu naye tewatya nnyo fire ng'abantu tabukidde bavuma shifa buli wamu nabagamba omw aba katonda yakitandika yakimala gwe kasi ogamba katonda bino obimanyiko wammanya nga sinnazaalibwa noleeta idea nekino gwe yakireese ne client yegwe yamutuleetedde ng'obimukwasa ebisigadde background noise. Here we are. Tulinze nno. Tulinze batugambe nti munnange this this. Neba neeraba ekimuli kino kyazitoye. Waba kitaddemu birungo ki? Baba zidola. Omwana nti mukozi wa ssente. Ali so hard working bagambye dollars. Keke tugenda sala dollars. Oba gino mitwalo emeka. Oza jinga mitwalo emeka ejja dola egyo. Mitwalo nga 3.5. Gino mbe mitwalo 3.5. Gisingamu. Zino dola mitwalo emeka mulowooza. Nso azibala. Tegisobola. Mitwalo nga 3 ejja dola tugenda gisala. Naye ng'obubaka katugire nga tubulaba bagambye Star Girl Spice Diana you're loved and you're one of a kind. Era ono amusiima lwa mutima mulungi nti she's just a young girl ali cool ali so down to earth teyeeraga teyeewulira okitegeera abantu bangi you can witness this. Spice abawerokaminze ba tiktoker ba blogger bani ba fan like she welcomes everyone. Kati munnange obwo bubaka ffe bwatugambiddwa omuntu eyatutumye naffe ne tugamba tetutenguwa gye batutuma gye tudda ate nga naffe tulabyeko ebirungi bye. Yes, so here we are. Tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Yimba nyanti. Nenchachigwa kale. Katono kakutemye mbale. Tetubuse kale. Anti kale. Nenchachigwa kale. Katono kakutemye mbale. Patala mukanye ngori. Nanyimba za feva sauri. Otegedde party yange gye njagala ennyo agambye atya batulaba ku TV bebuzabuza bazaffe bazeewuli bavuma balaba tebayinza twesonyiwa ng'oli apa talina kyakukola naye nga ye hiiti nedda obasaasira tebategeera sho kati tuli wano tuseka tetumanyi oba Spice agenda tukuba ejjinja oba atutumye na intention ki n'ebirabo tubyetegekedde
teri kuddamu tukola ki tutegekera birabo ne bwoba ofootya kubanga twabategedde obutujju bwammwe katonda yabatulaze bukyali ate erudda munnange twabategedde enkwe zaabwe n'obutujju bwabwe kati baswadde banange bwebudde tugenze omwagalwa waffe aze mweraba mugende ku YouTube subscribe mulinde details we love you abenno thank you for abagenyi abagwa obugwi thank you so much how are you star girl? I'm okay. Nafa okusanga so tusonyiwa okugwako naye nga tulinayo omuntu omu yatukontakitinga n'agamba njagala nnyo Spice Diana omuntu natugamba njagala nnyo star girl she's one of a kind era bwe namugamba like nga bw'obuuza omuntu nti church kuinspirinze okola surprise eno naŋŋamba kisobola okuntwalira ebbanga okunnyonnyola Spice kuliranga mumanyi ennyo olw'ebikolwa bye ebirungi yes bingi nnyo omuntu oyo golowooza ani oyinza kulowooza kwani bw'oba wakuteebayo omuntu ono gw'oteebye bane omuntu oyo ekiro kyonna nno katannemese n'okwebaka kifa omusajja awo mba simubiddeeko Dankan mba simubiddeeko naye kamubbireko kubanga ye star girl musajja iye ali mu Uganda ate ye Micky ulira ekibuuzo mbu ali Uganda omanyi bino ebintu badde mbiraba nkufollowinga olumu ending up in tears naye ebi ending amusanyu bebisinga obungi naye nina ebimu bye mbadde nganda abaninga abannange na bino gyebiri ebyaddala siina nnyo gwe mbadde nsuubira at the moment kyeva asobola kugeesenga bw'aba faani bo nina bangi nnyo ate abali mu nsi ez'enjawulo ne mu Uganda kati sisobola kumanya ani ekitegedde nekunataddeko obubaka agambye star girl Spice Diana you're loved and you're one of a kind God bless you nagamba keeke eyo nagamba mwana muto ate ali so hard working kati emitwalo egyo 3 egya $1 gye muba musala emitwalo 3 egyo gya bande ezo cake yes mwebaza nnyo lwaki sisobola kuteeberezani sisobola kuteebereza animye yaddala sina kwensuubira bane mugamba mutya mugamba mutya bannange tasobola kuteeba papa nawe papa asumbu oyo kati ogamba otya mbugwatisindisi owakana sipapa nteekemu sente zino zo yakutaddemu yakoledde surprise ngaafunirawa kajja kubuulira obubaka bwe lwaki kuba abantu bakola ebintu nga balina reason omusurprise nzi wa leero
ate anti munnaye jangu bakwehaaga omukyala bamukimako yeye yenyini spice naawakana akuwadde surprise akusiima ayogedde n'oluzungu ebyaddala olabye tebakukkiririzaamu ebyaddala ate abe tayinza kugamba because it's a surprise namugambye tayogera abeere waasiri semakula jango gyeyakamunange yeye kakubuulira alina reasons ebyaddala munange ate takkiriza kati singa kuliko obudoola bwadde gino giri $5,000 era ebirabo ebirala abireeta oganye surprise ye sina confirmation eraga nti yeye kwanga sisuubira mu he contacted me nampa sente ntegeke ebintu bino yes yeye agambye kayimire wali yeetege kubanga munange jangu wamma omuwa obubaka akkirize nga tonanona birala jangu yes olaba entambula laba entambula z'abalenzi abakola ssente dengera omwana kale takkiriza lwakuba bagagga tewanyo na bigambo alwogera spice ng'akomaawo mugambe wamma ebyaddala kati nno kyayagala n'ekyo mbuhaaga yes spicy something please bulijjo sipapa musanga kyali wange naye bulijjo tosaa kugabidde ku bimuli kati kyenneemunya cake semakulu yagenda otakambe n'essowaani noonyeeyo obuulirize tuyansala keeki ya spice yes bambi omuntu weweeru tetulinakyogerako obadde gwabuuza ani simayafaani wange anti gobadde obuuliriza keke yandibaamu ebirala munda eno keeki yange oba odiga spice kanjitwale mulimu ekisumuluzo ky'emmotoka sipapa byaddala olimba nammwe mumpe confirmation mpe mu muzannyo ebyaddala ndabanga mwabazannyisa katujje kandi tuna ebirala leeta ebirala kajja mu nkola gy'okkiririzaamu nti yeye okay ojja kale okay ebyaddala tetukulimba surprise daba nayagala natunule ne mu ssimu agamba oba omuntu ali mu ssimu yekwesa akwate essimu ayogere omanyi takikiriza sisobola kubanga oyo sobola omulaba anytime kati simanyi lwaki abankolera ebintu webiti omuntu ali akola surprise agikola mu ngeri yonna gokubira saba yenyini ate abaddewa bimuweddeko kubanga ndaba katimba awedde emirimu wallahi surprise mneewezityo bwe ziba
Takkiriza nti muno mmosa omukweka ekyama. Wale omuntu gw'otasuubiramu kukola kintu. Dankan naye bwe twamugwako. Ate yantuma ku Dankan yalaza sinza agikola mbu because he's my friend. Yes, naye nalina okola surprise. Ate era mikwano gyaffe. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Etala sowane etukula obulungi n'akambe nga bwinoonya confirmation. Nga bwinoonya confirmation kubanga sina kyendaba kifaanana Sipapa kubanga yakoze bino. Sirabawo nsonga. Tekuli kifaanana Sipapa. Yadde. Still wonder why. Simanyi wallahi n'omuzannyi naye. Twetera akambe tulete akasala Micky ebale kola byakabi Dankan yobadde abimanyiiko nawe obudde mu bigo nze ndi mugenya ate naye nga banayo nakikoze ebale yenna tukyaganya okola ne Micky anakkiriza nti Sipapa gwe nange sinaba tasobola kubanga ye lwaki si bikimulabamu nkyastandinga mbeera kulabira ddala Sipapa mane manya ayitazi $. Akuwadde message. Kati oteesa otya? Birimu n'okusalawo ku kyaki? Birabo tubitwaleeyo. Kitegeera wabula. Semoleeta? Buno omwaka ndi kunyumya. Oli kunyumya. Byewuunyisa bingi. Wallahi. You're loved. Ebyaddala you're loved. That's what you should know. Hello. Hello. How are you, Sebo? I'm okay too. Aha, okay. Jokes aside, tuseseemu omwami ono ayitibwa Ibra from France. Yancontactingako ng'akyali France. Right now ali Uganda. He came back. Kati yabadde ngamba shifa surprise tugitwale FMB. Ne mugamba bonaabaawo. Naye nangamba ndawutinga okuba nti osobola okusinkana Spice. Ne mugamba naffe katutrying out munango omukisa gwaffe. So olunaku ne lukyanga bulijjo we bikya ne tutomera embeera tukubiraani awo ne tuyiiya bwe tukubira ne tuluka olukwe lwaffe mpaka kutuuka wano. He sent the money ng'akyali eri. So kati mwali naye ayina ebimuwuuba naye yaŋŋambye ntuuke ndeete obubaka bwo yayogere wano ku ssimu ayogereko naawe. Hello? Hello. Hello. Wuuno omukyala. Hello. Is this really you, Spicy? Spicy? It is me. Thank you so much, Spicy. How are you? I'm fine. How are you? I can't believe it. I'm talking to Spicy. I'm so happy. Hey, oyogera naye munange. Yes. Ibra. Spicy, wagala nnyo following buli wamu. Thank you. But the main reason why I'm doing this, yes, I like the way you try to support other people. Engeri gy'ogezaako okuyamba abantu. N'abavubuka b'oyamba banalabako ne gw'ogulidde oba Spice. Abantu ebintu by'obakolera. That is why I really like you. Second reason, Spice. Oli kawana kato naye bambi okula. Thank you so much. Yeah, kati kyova olaba ngambye banaye waliwo omuntu gwolaba nga ali nice. Abantu abafaako abakola kuno ngamba yaani amufaako. Kitegedde. Kankolera akatini kange kensobola. Naye ntabo katini. Okumanya nkufollowing okimanyi kuva mu waliwo abantu ne basupportinga mu COVID. Oba ojjukira. Eyo byonna byonna nga nkulaba. Idi ye wuuyo. Christmas ye wuuyo. Ewa yes. And she's so welcome. Ebintu byoyandika na Uganda. Ekifaananyi kyolaza abantu abaana abatoye
ne music naye anyuma mulina kawala kalungi nakyo ekituufu naye I really appreciate so much ensonga gy'oyogedde esinza okunkwatako nti okola byokola naye neweebuuza ye ani amubeererawo bambi webali abantu okuzza omukwano once in a while omuntu aba akyetaaga yes nezo ensonga zeezo naye ng'omanye ekyali kyagala kyokumuleeta naganze nenfuna haga ku spice ndooza nniza obusaddamu kunaaba oba nemukwatako mu ngalo nze njogera ebituufu omuntu omanga waba biŋŋambye yes naye obaoliawo tomanya tujja kusisinkana inshallah byonna bisoboka manyi gyali someone who really like cares and owozaako ate appreciating what I do yes tewali mukwano gusinga ogwo those are the kind of friends we need in life so having someone like that as your friend kyekisingira ddala mu bulamu so anyone can always meet wanje Spice mugambe yebale nnyo tusiima bannaye takendeeza era kayimba kemuweereza tagwamu maanyi thank you so much yennyabo webale nnyo okushipa kale bambi webale Ibra kayimba kyaka Spice kosinga okwagala ayagala nze muntu ayagala muntu kale mukwano wanje okay bye omanyi lwaki asesa adamanyira muyimbisa adamanyira mugaa kati munetuwa akapera so bambi jokes aside tuseseemu papa mbadde simusuubira ku kikola bane papa tandika okukola ebintu ng'ebyo alina byakola ebirala ebingi aganye bambi munebalize nnyo omanyi twagala nnyo nze nga nze shifa nandyagadde omuntu anjagala ate olumwandage twagala nnyo tulaga once a while owa x ewa x yamusindikidde lumonde I felt bad but at first nawulidde bubi naye nalabyewo kale era laavaawo waliwo laavu ennyingi kati obudde buno omwami tumuzimbira nnyumba abantu bali muzimbira bayitegeera kwegamba olumu okola omuntu ekibi naye ate omuwa kirungi twataddeyo paati endala abantu bamugulidde buli kirabo yali mukakamu shifa nange omusajja ngenda kuwayo $10,000 ogenda tuwayo $10,000 tugule cement thank you so much toyanza Micky natwadde naye omwami AMUWADDE ayina omukisa Micky wamulabye omusajja oyo ekyasinza okunnuma kale is balina abaana eno vidiyo ebeerawo obulamu bwonna omukyala teyasoose kulowooza kukola kintu bwe kityo telowoozeza ku baana ate kati nze namunyiigidde nnyo mu vidiyo ey'okubiri nina ne adhesive wano ewange ngenda mubawa mu mutwale omwana abale obusawo buli bumeko bwa adhesive bwe tulina bonna babutwale bannange obugirabye mikisa mu nyumba kale olaba nedda kisobola okubaawo ng'omukyalo yayina okusomoozebwa naye at this moment balina abaana abakuze nabyoko omwana omulenzi oyo oyo omulenzi ayita ono taata bataata muto naye balina 2 kids anti oyo mwana era bamwana we wadde si yamuzaala tosobola kikola mu lwatu kale akuyite mu bigonjo ate tugenda otuukanga muwogo muvundu n'amu amapapali owedde gaalima nga ye ayina n'amalamu so this was the thing no kati olaba Micky for example twakola surprise ya Namiro twateekamu art mu kukweka ekisumuluzo kya kawundo nti weba mtu yabikulanga empty boxes until when you reach to the surprise it creates moments kanalowoozezza sometimes bafani bankoppa obukodyo nze I kept on laughing cause omuntu ontuma kati Spice bantumyewo bange etwala essanyu mu making irewo ka moment make her feel loved
kyembandese simanyi oba spice ananyega oba agenda kugamba shifono nyeki so you expect all that nti osinkana abantu nga buli omu ayina embeera nga musajja omukazi obagato izo mukati nasirika olabanze lero paka lero ayina ogenda wayo ku sente wange wembadde mukirano musanze wali spice paka lero jambu spice ngamba ayo mama muzeko oyo agenda kunda bando za nganzadde ekisinga muluma soke ntwalira omugaga omugaga ayina ebimuluma omugaga ayina ebimuluma kyeka kyekyamukezezza wedandiko naye olaba akadagala njagala just tugezegeze olayo ne bigambo eddagala olesa n'eddagala omugaga tusanze naye alina ebizibu bye ng'omuntu ati alaba enona surprise ye eri neyiyo ebizibu byo oyina ebizibu byokutawanya ng'omuntu kati male surprise kayo nayo tukuwulirize okay baleese ebisala keeka akasala okay tweyanza mwami Ibra webale kusiima muntu n'oyagala omuntu ate n'omulaga anzizaamu n'amanyi kati spice era amina ate naawe nodizaawo kitegeera kati kankulage example nze sivumwangako nga bwe navumiddwa mwene shoyono omwami nange natudde waka nenefuula omulabi nengamba let me watch this show ebyaddala nga njiraba nga siri mukola nakabye kuba wemba wano ndi mukola that's why nti nze ne bonkuba oluyinga bwenzize sikitemamu nkiwa abantu kati kitegeeza n'oli baba amuvumye abantu balabe nti waliyo omuntu alina behavior bwetyo nayo bagirabe bagyewunya bala bayigireko n'abadde asuubira okukikola ayige naye sivumwangako nga bwe nabadde nvumiddwa naye ng'ate ekisinga okunnuma ennyo saagala muntu avuma muntu mulala wa crew yange at least let me take a bullet for each and everyone kati ebyo ebitu bye tuyitamu obeera oyina ne ttiimu nga ne ttiimu etyo okuteekayo ka comment we bakuvumye nti bannange shifa tumumanyi oba shagikola bw'atyo kati nze jawo omuntu wanjagala nga ndaga njagala okuntijjisa so neebaza omwami Ibra kino kyakoze kati nange mu kaseera k'okunvuma that's what I wanted for someone to come out agambe nti shifa omutima gwa tisitumanyi she can't do that naddala olaba kati eno kino ekintu kizaamu nnyo amaanyi nti tuyita mu bintu tuyita mu kusomozebwa kungi nnyo nnyo mu bulamu notuka n'okugamba naye bannange nze teryanjagala kuba kati ffe okumanya nti bakwagala mu bivulu oba n'ofulumamu omuntu nabako kya compliment gyakugambye naye ate olumu okitankana kubanga toli mu mutima gwe so omuntu ng'ono tomumanyi tomulabangako nakolera ekintu bwekiti kwegamba newe oba badde oli down ng'olina byolowooza bingi mu nsonga you're losing hope katugambe okuba nti olw'omutima gwo olina abantu abakudisappointinze bangi nti you're doing what you're doing olumu newogamba nti ngenda lekerawo bannange okuyamba kiri muggwe era before you know it nze kati omuntu newankola ekyamuŋŋamba bwana jja kugeti yange ngenda mugobera eri saagala kumanya I can understand you kyoyogera ku ssaawa zino bane engendo tuuka enkya nga mbyerabidde era the same person yankoze kyamu ngenda mumusembeza neerabira ekibi kyankoze naye olumu wali moments wotuuka n'ogamba bane ndoza let me give up on being nice mukama mpeeyo ku mutima omubi naye omuntu bw'ati akuzaamu amaanyi kubanga at the end of the day kiri muggwe omutima gugwo tosobola kyejjako
like if you're nice you're nice, if you're bad you're bad. Kati ne oga nti kanetekemu omutima omubinga tekikuliimu, but you can't change yourself. So omuntu ono okola something like this kisaamu amaanyi n'ogaba naye nina omuntu ansiima oba omuntu anjagala kwegamba n'osigala ng'oli yourself n'ogamba nti at least I know there is 1 or 2 people that deeply love me for who I am nekyenkola ekyo weewaawo wali abatakusiima ate eyo nature yansi bwetyo naye ate eriyo you concentrate on that 1 or 2 people that abakwagala. Exactly. Yes. Kati oyogedde ekintu nenkufiiringa bulungi nti otamwa abantu otuuka n'otamwa na kati abaana bano kangereze ku baana abakola mu biyumba be basinga okuvuma ate be baana abasinga osaba obuyambi mu inbox zaffe. Nze nyina we natuuse ne ŋŋaabwe ndaba ennamba Saudi Arabia Oman nga mmenye ennamba zange saagala nga nange ŋŋamba bano abanvuma kambeesasulize mu bano bennyamba naye ate ne ŋŋamba mulimu bamaama b'abantu basisita b'abantu abatali bwe batyo kubanga ffe tulina bye tukola off camera. Olina gashifa gye nateeka omwana wange tebampa wadde serefi simanyi kyaliko nogera n'onoonya omwana we off camera no following oba omwana we asoma off camera no following material waabwe ennyumba bazizimbye off camera nene ŋŋamba byonna tukola lwa Katonda si lw'abantu nange sikola kintu lwa muntu naye buli omuntu wava na appreciatinga kinyongeramu amaanyi neze nkimanyi newe sisiimibwa as long as nkoze ekinsanyusa nze bwenkera nengaba 10 oba 5 shifa manya ntodde ku kingi kyennina mukama kyambless nze nakyo ate mbadde sikirina all along kati wadde hesivoyo mulaba bwali obusaawo 10 babumpa bubi nenkozesaako nengabako era ngabyeko kwegamba olaba nti ogaba ku mukisa gwo ate bw'ogaba ojja kufuna nfuna kubanga ngaba okitegera kati ekyo ekintu so akijjamu nga gw'omuntu tolina wabanga akuyisizza bubi don't force it kikuveemu ate otofiiriza ate oli ow'omutima omulungi kubanga oli ow'omutima omubi akulaze nti tasiimye batakoze eki tukolera Katonda na mitima gyaffe gwe kasoba nga kyokola shifa wano owulirye eddembe nti olina obulamu bw'omuntu bw'okyusizza kati imagine omwami oyo if it wasn't for your show ebyaddala yandibadde afuna kusanyu eryo tosanga mu maka mubaamu ebizibu bingi bibaamu naye tosobola munenya ate tosobola mubeera ku side ye because you don't know what really happened naye tetudeservinga mbeera ze gye nalaba bu video bo nga njagala ba part ku part because I was really touched very touched nengamba nedda naye omwami kati omanyi kye tuliko tuli kuzimba nnyumba ye tugenda mukolera business asigaze income sina kindi waliwo neyagambye bamuswazizza ate ku buko because alina omukyala tugenda nakukyala ku mikolo abantu bagenda bikola byonna kati nze waliwo kyempita blessing in this guys kati ababadde banvuma ate bali mugamba shifa nange bansondere shifa omwami onjagala mufumbirwa obulamu bwaffe bwa kamera buzibu kati nze nakeera nenkwata oyo mwana Azizi nempostinga ekifaananyi kya Azizi ku social media ne banvuma lwaki nteeka ekifaananyi ky'omwana ku social media nabiki omwana wo ku street abadde ali mu kasasiro ne wavayo bamuzira kisabe nakwatagana nabo ne bawa omwana w'okusula for almost 6 months abadde asula bwereere tasasula tagula mmere nalabawo n'omwami wayogera naye oyo omwami omukulukulu oyo webale naye kati ngamba singa suppostinga kifaananyi kya mwana oyo bannanga abayambye omwana oyo bandivuddewa kati n'ekirala wala omwana gwe twasondera omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $1 omwana oyo singa sampostinga ku social media zange bannange yandisavingidde obulamu bwe eri abantu abalina emitima naye nga tebamanyi we bayinza kutandikira kuyamba oluusi nga ne babiweereza tebituuka ku bantu ne wamanya nti nno spice yataddeyo nenamba essimu ya mama w'omwana agirina yagitaddeyo yekenyini kansindike kensobodde someone's life is changed naye because eri abantu ate ebyo tebabiraba nnyo era basigala bacriticizing bagamba lwaki okola kino lwaki ogulira omuntu mu kamera lwaki we want to inspire you naawe omanye nti omuntu amanye nti wemba nyina omutwalo gumu 5 gukyusa obulamu bw'omuntu bwe mugatta ne mukola gomanye sonde omutwalo gumu n'ekitundu nga buli mwalese 10,000 mutwalo biki we are a better community nga tuyambagana ne mwa commenting ebimu mukosa social media okuteekawo impact obo kyusa obulamu bw'abantu setukayanga okukosa social media mu bubi it's a blessing to us okitegeera okubanga olina social media abantu million 2 ng'osoteekayo ekifaananyi obulamu bw'omuntu ne bukyuka that is something very huge you learn from that muleme kubeera nga mutambulira ku negativity ate abantu abamu
mbagamba nnyo ne kino kati omwami ono bali muyambalwa mpisa ze kati tetuganye empisa ze nnungi singa twatuuse kale oli eyatutumye mubi naye n'atabukira ffe abazze kuba he had that right otutabukira ffe kubanga ne bwaba bantu batono nnyo ku 100 ndoza kuliko 85 abasobola otutaaninga against abatano be bokka ndoza basobola abakakamu naye bali muyambalwa mpisa ennungi n'obukakamu kati so abantu bano ebintu ebimu fe kizibu kyaffe fe abantu betekako nembeera nebeerabira nti olumu oyagala omuntu omunyigirize kumba omusindikiriza mu kirungi kati kyekino omwami kyaliko blessing in disguise oli yalooza amuswazizza naye kati omwami yaŋŋambye shifa yankubira ne kasimu nanga shifo daddi abadde balooza agenda kuntema kati yaŋŋamba shifo daddi naye alina omukyalo omwami naye waliwo abamwepikira naye abakyala kati balabye sereebo olwo baŋŋamba shifa njamufumbirwa ne wemba mukazi wakuna sifuddeeyo kasita musiraamu kyokka nange ensi eno kalale n'abo bamanyi okuneefulya ne banvuma ye kitomumpa oba omweyagalira kati ebyo byempitamu naye byonna abeera Katonda. So we thank God for this day. Nange nsanyusa okusanga. Neyanzobera ku lugendo luno. Weewuunyisa omwagalwawo. I'm always like watching these videos. Naye nga sisubira nti nange ndibeera part of it. So nesiimye nnyo nebaza Ibra one more time for this surprise. Kubanga nze I love surprises nganze. Nzagala nnyo njagala surprise ennungi. Sembi. Njagala nnyo ennungi. Era ndi musanyufu. Mwebaza nnyo Ibra, thank you. Oyongedde tofaali ku mutima gwange. Era nyongedde okuba n'amaanyi n'okwesiima nti eri omuntu ayagala whatever I do. Mukama akuddizeewo naawe ojje. Yes. Okay, mkwano. So, adhesive bamutuwadde bannange. Bannange abatulaba. Mulaba embeera eno. Ffe tuzze surprise. Tobalaba nze si questioninga Katonda. Nze sibuuza Katonda bibuuzo. Ne mumbeera enyigiriza esembayo nsigala mugamba Katonda ki ekiddako manyi kino kyazze ng'okkiriza kati so kati laba tuzze lwa surprise tuleese ate tugenda twetisse tufunye surprise Micky atusuubizaayo 10 otusuubizaayo 10 bagenda tugenda nazo Micky tugenda nazo sente za Hamid nkimanyi Okay, mu camera. What impaya accountability? Nga n'omugagga Sipapa wali yambo amaliza. Bakimanyi. Bali tuleetera lengera amakula. Nenga mikwano nabagamba twewe ebirabo naye funamu obubaka mu byetogedde. Gwe ayagala okukyusa obulamu bwo oba omugezi atayagala kusigala kyekimu ebigambo bino biwulidde funamu kyolondamu otwale kyoyagala ate nawe oyagala okuritisayizinga tetukugaana kwa mubamu abamu buli mbeera ebaddewo inayagala mbo yefuula ennyo agitegeera agikyuse bulala sagala kwogera bubi naye tebagenda kufuna mu bulamu era bakola batyo abakola bwe batyo because balina mu mbeera gye balimu lwa mitima gyabwe anti both ekizibu kyabwe yennyini like they want to pull everyone down ku level yaabwe ate nga kibi sanyukira afunye nawe time yeja ne buli wonyigira omuntu mbwa afunye togenda kufuna ebyaddala kubanga Mukama akebera mitima okumanya tolimanya abantu kye baagala n'okimalayo kati nze n'embeera yabaddewo babadde bonna banvuma neneegomba at least waveeyo omuntu agambe nti sitanti bagambe kale yabadde stanti nga teri agamba stanti kati tutandise okuyamba omwami kati bwe balabye kino bino birabi tuli mu kukola ne byemuwadde omwami kati bakikyusizza ddeera bagambye shifa yeteesa n'omwami oyo ng'ali bubi beefuula bamukolera surprise azimbe ennyumba obudde buno waliwo yagaye byakiyaayi Ono gye nalaba ey'omwana eyali yeetondera babazadde be ne bamukuba emiggo nagwe nalaba yali abazadde abakambwe
kati wamulaba n'ebyo nabiteekayo nesifaayo kuswala ne ngamba naye embeera bwenkoze ki bwengisanze mulimu obulamu bw'abantu bangi nnyo obukyuse n'ekyokuyiga kye bayizeemu kati ngoyo wa surprise ey'emmotoka nti oba ogirabye ogamba bane next time I have to be very calm bwe ba surprises simala gatankana na bigambo manyi ofiirwawo omukisa gwo era okay bane tweyanziza semakula mweyanze bannange lengera oyo no fani daba Sipapa daba isemakula gobazindire nyumba ono tukola naye nange ono adesi aba Arapex bamumpa bampa obusawo 50 kati naawe otuwaddeko tweyanziza naye agenda tuwaayo akyerowooza Micky wuuyo azze nezize mukube engalo nenga omusajja oyo omuntu alina omugambo bwange buno sente banange tweyanziza ate zivudde musawo tweyanza semakula kwata Dankan zange nyogeza ddoboozi nengamba Dankan tula wano wali best friend wo omusajja oyo muŋambire ku nsi buli akola ekibi ekitegeeza mbu kigenda bba kibi pakaya oyo omukyala yalowoozezza akikoze muswaza oba mulangira naye ate nga blessings ezigiddemu nalabye ejjo oba wamutwalidde ssente omanye nesimu yali talina na ssimu bagimugulidde oli byonna bye yamulangira omusajja oyo abadde tamanyikiddwa bacelebrity batandise omumanya olaba spice amumanyi kati omukono ng'ogwa spice we guba gumuwadde ekintu bwekiti oyo omusajja agenda bba wakabi olumu olangira omuntu ekintu ekyo nawulira omukyala agamba nze ndi eno ndya muceere asobola okukolera emyaka ndi mukalina azifu kalina agenda kujetika mwandirage jadde yaabwe n'enkoko n'alabanga yaabwe naye ng'ate ffenna lwakuba ffenna twadeetingako ku bantu era ffenna twayisaako bubi abantu era ffenna enjala twagirumyako ku ntebuuza nze ba ex bennina ffenna tubaddeko n'abakazi n'akwata essimu y'amapeesa simbw ayagala naye nga tosobola mugulira yasu n'agumiikiriza naye omukyalo oyo waaba yayanisa obuziina bw'omusajja abasajja afa batera okuba n'agamba naye omusajja yagenda bba wakabi katonda amukwatire omugagga naye alina kyayogera ku mbeera eyo omugagga nga bwajja tugenda kugoberera obulamu bw'omwami oyo cause nandyagadde spice waba tuwadde adhesive amulabe waki kyakoze tugenda kugoberera obulamu bwe okuzimba ennyumba ye byonna tubibalage emikolo gye buli kimu tugenda bbanga tufollowinga life eyo emikolo lwenzirayo ne bino ku Saturday ngenda communicatinga tumanye gyekigenda kati something naye alabika akikola lwa busungu naye tumwagalize yekube mu mutima next time amanye walina handling ensonga naye muhaso ye okuba obulungi naye mukama amuwe kale tweyanziza nnyo tweyanzege bannange katusale keeki yaffe eno kituufu tugenda salako doole emu yokka esembye eri zino tuzireke eno yokka esembye the other side n'ekimuli kisigalewo bwe kityo kati goli all in all mwami Sipapa ali ku side ya mukyala omukyala nafunyeyo tiimu ye naye omuwagizi we sebabikwata bwe bityo okay so ye yanyigira kiri kye bayogera statement eri lwakuba bamu bagibuusa amaaso kati yamutereka obusungu obwo naga bwe ndifunawo akasente kange omuntu oba tolina ssente n'ogatta abakazi babiri oli abeera mu kuyingirizibwa era abasobola okuleka naye waba takulese omanya alina kyagumidde abala kiddako waali naye ng'abala olina abakazi babiri
nze n'ensonzi numalako nesobola wesobola yandiyagadde okugatta ka spice nga kekaggalanda mu bakyala sigenda katemamu era ng'omanyi mbu naawe aba ajja kugattako olikomawa naye bannange kanve ku mugagga naye nga tweyanziza obadde ogambye naye agenda tuwaayo omugagga munaye wuyo alina byiwe gyagambye kale tujja munoonya alright tugenda sala keki yaffe celebrating omwagalwa waffe olunaku olwaleero muyite hero waffe nabagamba shifa w'omulaba tujja lwabino lwakuba bikyukamu olw'abantu abalina ebigendererwa ebikyamu ne kati tuli balabufu twabategedde nti mubagobanga anti tomanya mutima gwamuntu we've done surprises for bakazi bajja naye nga nnungi ne bata parkinga bintu bivundule awe waleese obuzibu kakati munange bwekyo tu celebrating omwagalwa waffe si birthday temugana nti wana birthday ya Spice nedda we are just celebrating her kubanga yakola ebirungi kati waliwo akiraba nagaba neshifa nange nkyagala kikolerere yakikolerera yensonga lwaki bamusiimye yensonga lwaki bantumye katubale okuva ku 5 to 0 then osaleke kuva ku 5 simanya okyeyogerako bweyogezi naye oyagala ebenga mbaga va ku 5 omugagga asiwuusa empisa mukama katwebalire 5 4 3 2 1 0 Papa afunye obujja you loved Spicy, thank you so much. What the reason okuba wano nnako olwaleero olw'ebirungi byo. Aha. Bana enseso olunaku olwaleero. Era ntegedde. Mama abani wakajja ku anti bebe ate bebe bitu bebituwala nnyo ne twagala twenyonnyoleko wenga gwaludde mu experience tubate tumuwadde kitiibwa wanika swani mu bank kandi wanike welisa Spice nedda oba Dankan ajja kuliisa Dankan jango liisa omugagga oba Micky ekikulu afa muliisa Dankan oba Micky omukummwe nage Sipapa efujo lyolina pongeleko bale ku keke igwe oba ffe gwe kenyini actually Sipapa wangala kubanga okay tweyanza abatulaba mikwano omulungi waffe ali ku Baba TV program yaffe ennungi ebeerawo buli Sunday ziba saa 9 ez'emisana mwewala abafere abaguddewo fake accounts nga bakozesa amannya gaffe babbirako abantu beyita Hope Shifa oyita plus 256702562157 plus 256782101569 enamba ziri ku screen bwetyo tubenga tusurprisinga abagalwa abaffe bonna tweyanza nnyo tweyanze gwe twazza kuba akapera mbu anti kale nagamba mbu batulaba ku TV bebuzabuza n'ennyimba zaffe bazeeweleza kale tweyanza nnyo tweyanzeege thank you so much Spicy kabasiibule mu bigambo ebitonotono awo banaye ntwala okwebaza kwange mwami Ibra thank you so much nange kati nedda gonkyakalanyiza shoyo nenga naye nkwagala nnyo mukwano gwange Sipapa kiki kyotegeeza ayagala erinnya lye bambi webale nnyo Mr. Ibra thank you so much wojje ozeewo I'm really happy you've made my day thank you so much era mukama akuddizeewo Shifa webale nnyo okutindiga lugendo nondetera ebirabo bino thank you so much n'abatwala mwenna mwekumire ku program ya Shifa cause erese ekyenjawulo mu bulamu bw'abantu bangi nnyo nze zizaamu amaanyi mpadde essuubi ennyongedde n'okwagala
kati mmanyi nabangi nnyo b'okoledde ekintu bwe kityo wabaawo ebisobanuro byonna bibaamu by'okuyiga mbagala nnyo bafanzi bange abanjagala mbagala nnyo mukama abankuumire. Thank you so much. Nakwagala nnyo Sipapa bw'angambye mbagambye. Koza ni gogenda okuloga. Alright mikwano. Nebaza mwenna bentambudde nabo lunaku olwaleero bwemugumira ebizibu nange ne mugamba weetuli tetuvaawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala ntumidde Kasani ntumiddeko Junior Flint Ibra nawe Semakula thank you so much mwebale kugumira mbeera yonna ne mumanya kye mwalumba. Micky thank you so much. Micky seems funny webale nnyo webalire ddala nawe nkunyumirwa oba kiikirira ba TikTok bonna. Ekyo nno kiyinza okunvumya naye buli omu yamanyi. Agamba mu mbeera eno bambi awaddeyo kyawadde. Okay tweyanziza. Neera wakabi. Nengo comedian. Tolina kiddako. Singa okyogeredde wano. Kale tweyanziza bambi webale tewakyetegekedde tuze mu mbeera ya surprise webale kutoola n'otuwa. Micky agamba wuno Micky agamba sawa 11 engabire emitwalo 3 n'okwambuka kumeka sebo taata tujje 11 muzere naye nga webale nnyo Dankan andagiridde takugambye wetugenda ozisanga tweyanziza Dankan akama kokubye Semakula akangambye kale thank you so much omugagga tugenda kunoonya. All right Spice bye thank you so much. Okay na yeso surprise ataka tazileta hatataka ordinance obadde oli mu kulaba Opishifa na Kawombe tusinkane nate.